Fibi mukwano gwange omukozi wa Bukedde webala okuba nti ogenda kuwasa naye ebintu bibiri oli mukazi mulokole wadde tukolera mu nsi tulinga Yosefu ero najja kukati lwaki okola n'abasajja abatali balokole greatness evaawo ng'omuntu akolera mu bantu ababina asalawo okukola obulungi. Fibi abantu abanyiivu bangi gy'oli kyokka ate naawe otandise okukisusa nga oli ku mpewo marriage n'okuba nti olina akaweta n'engalo ziwanika nnyo emmesejja ziruma. Omulimu gwonna gw'oli mu kukola gukweke mu Katonda muleeyazezi kuba oyinza okuba obadde omanyi Katonda n'omwami wo ng'amanyi Katonda kyokka batuba tudiiringa n'ensonga z'obwa celebrity tweyongerayo steps endala bbiri omwana w'omuntu zatasobola kukola ki nti Yesu yagenda okusaba abatume n'abaleka wano ye ne yeeyongerayo. Bayibuli egamba ng'omuntu w'akasuka ejjinja a stone throw away. Marriage yo oyina ogikavalinga si mu musaayi gwa Yesu gwokka kyokka tewali kira kisinga musaayi gwa Yesu naye n'ebintu ebirala nga 8 mu by'ensimbi mu by'okusaba ne mu kwegendereza. Bagalatiya 5:22 self control kye kibala ekisembayo Oluganda lugamba okwegendereza. Wakoze photoshoot kuliko bannakankaka abantu abalabikira mu video bw'obuseegu. Pastor Asha yangamba bwati Pastor Asha omu ku basumba bange era agenda kujogera kuna kuvolongo tokono nga abasomesa yangamba bw'oba okola embaga particularly akwata ssente z'embaga ateekeddwa okuba nga muntu gwe weesiga nga amanyi Katonda ne bw'abeera mwavu ateekeddwa okuba nga alina amaka. Abantu abakutegekera omukolo gw'embaga n'abakuliraana n'abakwata ebirabo bateekeddwa okuba nga bw'oba osaba nga bakusabirako mutambula nabo mu mwoyo. Ne ba TikTok bonna beweekubiza nabyo bifaane. I'm not condemning them wala nkuyigiriza okubeera omwegendereza. Nakankaka ayina obulamu bw'atambuliramu obutali bulungi sijja mukondeminga kubanga akyasobola okukyusa mwana muto ayinayo obutambi bw'obuseegu n'ebirala ebiringa ebyo. Kati oyo bw'abeera nga be bakuliraanyi waliwo omwana gwenda baawo simanya Tasha simanya baani abo kati kugatta n'ebivumo by'abakaddaama abaali mu bufumbo. Omanyi ne Juliana kye bamugamba nti Juliana tojja kusobola kugobagana n'abaana ba Nuupu bakuwulirako ennugu kuba ne bw'osirika kibaluma balaba oli successful baagala olemererwe baali bamanyi bw'ofiirwa omwana togenda kuzzaako Mukama n'akuwa omulala nabo kibaluma balaba oli successful ate nga toli ku sayidi yaabwe kyova olaba tojja basobola bajja kuvuma buli kimu frustrating. Kati nzira ku Fibi embaga yo bw'oba ogiteekateeka particularly guno omukolo oyina guteekateeka n'abalokole abakuwa ssente bayinza obutaba balokole naye kirungi okukeera ku makya okusaba olwo insensi y'ekintu kyonna kyenjogera tudiiringira abantu abatali balokole nga tuli balokole. Kati ku marriage ng'oggyeko ebivumo by'abaana ba Nuupu ebisobola okwaffectinga n'abakuliraanyi abo ng'okola omukolo kikulu empisa zaabwe kubanga nabo musobola ovaamu ka virus ne kwonoona mu marriage yo ne baseka. Ekyo nno kyakuyiga mwenna abagenda okukola emikolo baby shower okuzaala n'ebirala ebiringa ebyo. Kyova olaba nti ffe mu Bayibuli Omuyudaaya bw'azaala omwana wayitawo ennaku 42 oba ennaku endala ziba waliwo omuwala ziri 42 omuwala yasinga ku mulenzi ng'omwana oyo ne nnyina beekwese nga twewala amagalo gala agamala gakola ki gajja era abantu abalondemu ab'omwoyo betukkiriza basooka okulera ku mwana waffe. Kati ezo ensonga nkulu mu marriage mu baana kyova olaba nkugamba nti omwana wo mutwale ku Menora Preparatory School kubanga Anti Bibian agenda mumukwata n'engalo z'ekirokole era Anti Bibian omukubireko ku 0707 Anti Bibian ka baby kakato P1 paka P7 bono bwa nasali buno obuto obuyiika eminyiro obu kana kayina empisa embi kana keega katwale wanti ajaka sabira kwa bachala mulokole musingi gwa bulokozi ku Menora Preparatory School. Menora neyo ye Isaiah 11 moyo wa magezi wokumanya wokutegeerawo kola kiro kyali gisomako eyo mu Exodus 25 bagamba Musa gikole tabaaza ebikonde ebyo 7. So Fibi wali musanyufu nnyo ku Bukedde woli balogo tewali TV esinga ddogo nga Bukedde bonna batunula bati bonna basinika bade balogo
era banyiivu kati bodda ku mpewo bannange z'omugole era olaba bannange waliwo asindika emmindi gw'omanyi oba gw'otakola otya gw'otamanyi so tutambula mu nsinga yakwegendereza kyova olaba omukulembeze ffe tumulonda ne bw'aba ayitawo security eba nnyingi n'emiggo ne batukuba lwaki nti mwabeera mwe muva mukuba essasa ensi n'etabanguka saagala mwabo bonna b'otambula nabo n'emirimu gy'okola muveemu anakkuba ssasi otherwise abawadde Fibi obuyambi mwebale omwami wa Fibi webale kumulondayo mbanji omusumba wa Fibi n'omwami gy'asabire kanisa mwebale abatuyambyeko kubanga Fibi mukozi munnange mwebale mukama bawo omukisa muli bantu balungi era Fibi mukama akuwa omukisa Mufumbo ozaala abaana abalungi ng'abaana bafaanana nina Loozi nga bawanvu balinga limozini ate bagende ne mu ggulu nga bawagenda ne President Museveni abaana bo tebali wagira nope abaana ba Fibi tebali wagira nope Tavern Woods Kabusu kyekifo ekyokusanyukirwa mu Kampala wano kyokka ekiriwo massage sauna steam bath kulya kunywa kyakalambuzi mbaga baby showers bivulu comedy bandi genda Segula microfinance kadamo osindise sente namwe mwenna mukoyo okolera sente nga musindika benganda bazirya genda ku Segula microfinance leka wakasimbiko kabeerewo osangeka amagoba jangu wewole naffe jangu otereke naffe jangu ofuna amagezi awantu okawo okwesigana okusinga banka zonna ye Segula microfinance kubanga amagoba agaabwe magoba gaddala omwesigwa mu kinene mwesigwa ne mu katono mwesigwa mu katono ne mu kinene mwesigwa soko bagese n'akasente katono katerekeyo bakulaga amakuba agenda okujja ku nkomero y'omwezi Lutunku Construction Company International Limited eno company yange twagikola ne bannaffe abazimbi kubanga omulimu gwaffe mulala kuzimba omulimu ogenda kuba oguwadde nze baakubba abasajja bajja ne babba seminti ne bakuyira ebintu bibi tuwe tukuzimbire tereka sente naffe ziwere tukuzimbire ennyumba yo tukibale buli kimu kijja kutambula bulungi bayingine ba mulembe tubeesiga omu ku boyenze 0758136934 byebyo ne byonnaku olwaleero adifa kyekyokuddibwamuko abaana badda ku masomero n'ebirala ebiringa ebyo sign out